Oriotya nyabo. Chechiriwo nyabo. So I have to say a few words in Luganda to begin, because I'm a New Yorker, I'm an American, and also Ndimuna Uganda. Amawulire aga omuyindi muna Uganda okulya obwa meya bwa New York kiyinza obutasanyusa General Museveni kubanga jukira nti General Museveni ayagala nnyo okukolera ebintu mu kizikiza, tayagala kulabisibwa. Kati eggwanga nga America nga liri bize n'entalo mu mawanga nga Ukraine, Russia, Palestine oba Gaza, Israel newalala, tulaba nti attention ebadde driven nga eggwanga lya America liyinza okuba nga libadde preoccupied n'entalo ezo. Kakati Munnayuganda ono ebigambo ebyo ng'amaze okubeera nga alondebwa kuba meeya omuyindi kiba kizizza Uganda mu kitangaala, ensi yonna weebeera egirabira kati okutegeera biki ebigenda mu maaso, okutulugunya, okulinyirira eddembe ly'obuntu. Kati General Museveni ebiyinza obutambulira bulungi, ate ng'era omuyindi ono kwegamba bwe kiba nti kumwenyumirizaamu nga bannayuganda, tuyinza kumwenyumirizaamu. Nze nsuubira okuba nga oba mu layini eyo kumpi yokka ey'okuba nti Uganda eba ekomyewo ku face ey'ensi yonna, era munnamawulire omu mu kumubuuza ebibuuzo nga Munnayuganda kyongera okubeera nga kikakasa ensonga yange. Ekibuuzo kye yamubuuzizza kyabadde kitya. My name is Remy Bahati. I'm a Ugandan-born, Columbia-educated journalist. I have a question. Probably you can both answer it. Uganda has been in the news for the wrong reasons, and the reason is because they have accepted to host deportees from the US, and it's setting a precedent for New York immigrants who are every day living in fear of being deported to countries like Uganda, to countries that we have no idea about. What are you going to do to protect immigrant New Yorkers living in fear every single day? Oriotya nyabo. Chechiriwo nyabo. So I have to say a few words in Luganda to begin, because I'm a New Yorker, I'm an American, and also Ndimuna Uganda. I think it is wrong to accept any part in the Trump administration's deportation agenda. It is wrong. It should be opposed, and we should understand that the greatest responsibility is with this administration here, seeking to tear families apart across this country. We are in a city where 40% of New Yorkers were born outside of this country. I am one of those New Yorkers. And we know that while I am proud to be one of the first immigrant mayors of this city in generations, that representation in and of itself is insufficient. Ngabo owulidde nti munnamawulire Munnayuganda saidize eyo omuwala oyo ng'amubuuza ku Uganda okukkiriza enkola ya Trump ey'okugoba oba okudipotinga abantu ye baalabanga abatali bannansi, okubatwala mu mawanga gye batalinaako oba ge batalinaako idea yonna oba kumanya kwonna, nti Uganda yakkiriza America okubeera ng'edampingayo abantu abo. Kakati ebyo tebyayitegeerekese oba oli awo nnyo nti nga Uganda atalajja kujja kubikunnyonnyola wano. Kati n'ayongerezaako n'agamba nti kakati naye kennyini azaalibwa mu Uganda, naye kakati bw'atyo New York era nga mu America era meeya. Kino nno kituzza emabega nti tegwalibadde musango. Singa omuntu abeera bannansi agenda kubayisa bulungi, Museveni abantu baamuwagira era nga bakimanyi bulungi nnyo nti Munyarwanda, okitegeera
singa yeeyisa bulungi bannansi n'abayisa bulungi kitegeeza nti era bandibadde bamwagala naye butabeera munnayuganda enzaaliranwa kiba kitegeeza ate kukijjanya bannansi abaana enzaaliranwa otuuka okuba nti kati gwe oyagala kubamalawo bumazi oyagala kuleeta bantu bagwira kubanga be babeera bafuga wano kati ekyo kiba kigenda kulabisa Museveni nnyo nnyo wabula nti omwami ono Mamdani alina bingi nnyo byafaananya ate Bobi Wine bye bafaanagana bingi nnyo nti ebyali badde binyumibwa ku Bobi Wine oba ebinyumibwa ku Bobi Wine byonna byonna kumpi abirina kakati bingi nti munnayuganda era nga takyegaana Uganda kitegeeza nti ebiri wane Uganda biba ono akoze ng'endabirwamu ate genda okulabisa Gen. Museveni kubanga bingi nnyo byafaananya Bobi Wine era mu kubitemaatema tugenda bwe tuti Uganda teyagyerabira kubanga kwe kwabwe wabula yajjanga mu bbalirirwe ebyemizannyo ne bwakoze kutuukawo bimunyumira okukamala nga kyamwaliza n'okusaba omulimu mu kampuni ya NMG n'atandika okuwandiika ku mizannyo egy'enjawulo era yakola emboozi nnyingi ddala ezanyumiranga abasomi mu 2010 ku ssomero gye yali mu Amerika yatondawo ekibiina ekyali kirwanirira eddembe ly'Abapalestina ng'ono yaleetera n'Abayisiraamu bangi mu ggwanga eryo okuboola amasomero n'amatendekero g'Ekiyudaaya gonna okulwanirira eddembe ly'obuntu n'okufa ku bantu abanyigirizibwa kakati eyo elementi agirina wano e Uganda Bobi Wine y'omu ku abo abalwanirira eddembe ly'abantu era abatayagala bantu kubeera nga banyigirizibwa nti abantu abali marginalized ayagala kubeera nga bonna at least nabo bagabana ku national cake nabo eddoboozi lyabwe liwulirwa era ebbanga lyonna kyabadde nga gyalwanirira kakati ekyo Mamdani akirina era kye kimutumbudde okutuuka awo era nga ne Bobi Wine oba yemu ku factors ennyingi abantu ze bamulabyemu okubeera nga afa ku muntu owa wansi nga teyeetwala kuba nti be bali abaategekebwa oba abaatendekebwa oba abeerabira abantu abakozesa kugamba abatafa ku muntu naye kati n'okufa ku muntu omulala ku muntu munno ekyo kitone so si kwagala kubamalawo bumazi nakutegeeza nga ggwe nga bw'otalina yakuyambako ggwe weerandiza wekka wekka mu bitone ebingi byalina n'ekyokuyimba mu ekiri era nga ssebono mu kukuba hip hop omuleetera batono nnyo okumwaŋŋanga olumu ku nnyimba ze lwalinemu emu ku sineema nnyina ze yakola yalwadde akinaafuna omulimu omulala mu kibuga Queens ng'eno gye yafunira ekinyegenyege ky'okwesogga ebyobufuzi bwe yavuganya ku kiwandiise obwa kansala wano n'atandika okukiikirira abantu be Estonia ne Queens mu lukiiko lw'ekibuga New York mu 2020. Gen. Museveni ekya Bobi Wine okubeera omuyimbi ekyo abadde nga akiriviregingirangako nnyo abadde akisinziirako nnyo okunyoomoola kakati ono Mamdani okubeera nti nno rap abadde azikuba budinda kiba kitegeeza nti muganda wamwe kati omuzimu gw'okuyimba guli guba muzimu ate era nti oyo ne banna New York yonna kitegeeza nti bwe bawulira Museveni byayogera ku Bobi Wine ng'omuyimbi obuyimbi bino si byakuyimba bino ebyobufuzi si byakuyimba ng'alinga agamba nti biri kugamba biri special nnyo kino kyongera okubeera nga kimulabisa kakati ono bingi munnayuganda omuyindi ate nga ali eri kiba kitegeeza nti ebiri e Uganda bigenda kuba birabisibwa nnyo wuuyo atandise nakwogera Luganda era kino kusoomooza eri bannayuganda bonna abali mu nsi z'e Bulaaya nti ozaala omwana nga tamanyi kigambo nakimu mu lulimi lwe wano oba Lunyolo oba Luganda nga talina kyamanyi yadde naye ng'ate eka osobola okunyumya naye
oba gwe maama oba oyina n'omukyala nga Munnayuganda naye nga temusobola kuyigiriza mwana wammwe lulimi lwewaabwe ate nga kintu kikulu nnyo. Kale Mamudan bingi byafaananya Bobi Wine era tweyongerayo tuti akageri gye yabeeranga mu Uganda enkola y'ebyobufuzi bya wano yagitwalako eri bwe yakimanya nti gavumenti bw'ogissaako ekifuba lwekola era nga yasooka nakuggulawo olutalo olw'enkukunala olukaka abakulu okuggyawo ebisale ku bbaasi z'omu kibuga era kino kyakolera abatuuze okumala omwaka mulamba. Kakati gwe bw'owulira ebintu ng'ebyo muganda wange olabira ddala omuntu w'abantu afa ku bantu aba wansi era ng'alaga ali wamu nabo anyolebwa wamu nabo bonna banyolwa kyekimu era banyigirizibwa kyekimu. Ekyo General Museveni takyagalira ddala, tayagala muntu afa ku muntu wa wansi. Tumuleetera ebyo. Bobi Wine yabagamba nti ghetto agisitudde bukolokolo n'agitwala mu Parliament nti kirabika ebintu biganye ensonga z'omu ghetto tezikolwako bali bannaffe balire bali mu kwenogera kasente bali mu kweriira. Kakati awo Mamudan okulumirirwa omuntu owa wansi kiba kitegeeza nti eddoboozi ly'omuntu owa wansi alisitudde bukolokolo n'ayiteeka ku mutendera omulala. Kati bw'abeera mmeeya kiba kitegeeza nti aba agenda kwongera okubeera nga alabisa ekintu abantu kibasinga okubeera nga bettanira. Kati omuntu ng'oyo bwe kuba kukolagana General Museveni tasobola kukolagana naye era abamulabira ddala nga mulabe we kubanga abeera alabisa afa ku bantu aba wansi ate nga General Museveni aba ayagala babeere eyo mu bwavu bwabwe mu kubonaabona abagezaako okwogerako balina kukubwa miggo. Nga Munnayuganda omukujjukujju nate mu 2021 bwe yalaba kali kaamukolera yalangirira nga bw'agenda okusiiba enjala okumala ennaku 15 singa abakulu mu New York tebayambako bagoba ba taxi kusasula mabanja ga mmotoka zaabwe ge bagamba nti gaali gabatudde mu bulago. Ono tebaamuganya kufa njala. Ekibuga kyata obukadde bwa $450 okuwewula ku bagoba bano wamma eŋŋombo ya mwana waffe n'emukalako wonna mu kibuga. Singa teyali Bobi Wine oyinza okwesanga nga ebintu ebimu byali badde tebifiibwako naye olw'okuba nti pressure ataddewo nnene nnyo kireetedde General Museveni nti n'okutuusa kati mu campaign alina kukozesa ssente nnyingi nnyo nti n'ebintu ebimu oba oliawo nti alina okulaga nti afaayo ebitonotono byasobodde okufaako era nga ebisobose nti oba oliawo omuntu owa wansi yafunyeemu. Kati nga bw'olaba Mamudan bwe yeekalakaasa ku nsonga ya takisi basale ku misolo gye basasula kitegeeza nti omuntu owa wansi abeera amulumirirwa era nga bw'olaba Bobi Wine bw'agezaako kubeera nga ajjayo ensonga ezimu era ne zivaako ebintu ebimu okubeera at least nga tebigenda bugenzi bwe bityo nga tetutegedde okuyimirirawo ku muntu oba ku lw'omuntu owa wansi kyekifudde Bobi Wine ow'amaanyi era ne Mamudan kyekintu munnange ekimuleetedde okubeera ow'amaanyi ennyo n'okutuuka okubeera nga awangudde obwa meeya Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ejjanyu ku Church Entebbe Road tuuka enamulana Kitereka Jansi buuza ejjanyu ku Church wali Hillside View Apartments. Tweyongerayo mu 2024 Mamudan yalabanga ebintu abisobola era mu Oktoba w'omwaka ogwo n'alangirira nga bw'alamuza entebe y'ekibuga ennene eyali mu Andrew Cuomo omusajja buli omu gwe yali amanyi nti ŋŋwaŋŋuli. Abantu nno bangi baamulaba mu ngeri ya kusaagirira kyokka bannakibuga be yali azzaalwaniriranga kansala baatandika okuwanika obutambi bwe ku mikutu nga Instagram ne TikTok wamma n'abalala ne bakimanya nti bwe batalonda ono ne kuwangatto si baakuyambibwa. Bangi kyababuukako bwe yawangula meeya abaddeko mu kamyufu ka Democratic Party olwo n'aba Republican ne balaba nga bagenda kumenya mu jjenje ekkalu okuyingira entebe y'obwa meeya.
enkyuku eno yawalirizako omukudda avuganyinga namunigina era bangi ababadde balowooza nti omuloodi waali ebigambo byabaweddeko Mamdani bwe yamuzzeemu envuunula bye byamukalulu ka bonna mu kibuga. Mamdani ali so ambitious nga bw'ola Bobi Wine. Bobi Wine 2017 agezaako okunoonya kaadi ey'ebibiina byonna DP, FDC yonna kamulaba ng'omuyimbi talina makulu. Bw'atyo munnange bwe yagenda Kyaddondo East okwesimbawo yawuuta akalulu akatabangako ga mu mpuuta etabangawo era yayingira Parliament mu Bugombe. Kakati era olw'okuba nti yalina ebiruubirirwa ate ng'alemerako nnyo kutuuka kulangirira nga bw'agenda okwesimbawo kwa president era abantu ne bamuwagira. Kati ayo yonna ajja ayitayo mu ngeri y'okunyoomebwa. Yasooka kunyoomebwa tagenda kuwangula Kyaddondo East nga bw'olaba Mamdani naye bwe balowooza nti ono kakati musiraamu ate muyindi ate kati ate kyayinaawo nnyo kyamaanyi kiri awo naye muganda wange bagamba kami Katonda okanyomera mitala wa muga. Kati bingi nnyo nga bekutegeeza nti Museveni byayinza obutayagala ku Mamdani ono kubanga alaba reflection ya Bobi Wine eyaddala gy'atayinza munnange kugumiikiriza n'olunaku yadde n'olumu. Kampeyini ze nazo abadde azikuba kifirika omuli n'okutambula luggi ku luggi ng'asaba bannansi akalulu. Mamdani n'omukulembeze wa America Donald Trump tebalinnya mu kimu kubanga Trump ono yasala n'eddiira okuva ku munnakibiina kye n'awagira Cuomo amumeggere bulungi omuyindi ono olw'effutu erimwogerwako lyalina kubagwira. Nga n'akalulu tekannabaawo yalangirira nga bw'agenda okupakira Mamdani ono amuzza e Uganda kubanga si mutuuze waabwe era n'alabula n'abanaamulonda nti tebasuubira yadde 10 okuva mu gavumenti y'okuweebwa New York. Yera Museveni atera otugamba nti bwe tutalonda muntu wa NRM tagenda kutubaako kyayamba kitundu ekyo kyonna kyekiba kironze omuntu atali wa NRM. Kakati ne Trump byakola ki? Byakola ku Mamdani. Ate era General Museveni nga amaze okukitegeera nti ddala mu butuufu Bobi Wine ekirooto kya ntiisa agezezzaako nnyo okuteekawo emiziziko aleme kubeera nga oba oliawo aprosperinga naye byonna ne bimusala n'atuuka n'okukolagana n'abantu ye baasuubira okuba nti bagenda okumugirawo Bobi Wine naye ebintu ne bigaana nga bw'olaba Trump bw'abadde nga ajjagizaako ebbanga lyonna. Wabula nti omusosoze General Museveni ate ye abukola ku bannansi. Trump ye abukola ku oli agamba nti si munnansi addeyo ewaabwe Uganda kati ate ye Museveni bannansi bennyini ate ye baakolako ye atali munnansi bw'omugwira ate obusosoze abukola ku bannansi. Kakati ebyo bifaanagana kugamba yadde vice versa naye bifaanaganira ddala nti obuze bwe bumu naye muganda wange kyokka Mamdani naye abadde ng'alina obugambo bwamusonseka nga buluma nga ne bw'amaze okuwangula mukongozza bigere. So hear me, President Trump, when I say this. To get to any of us, you will have to get through all of us. Obuvumu Bobi Wine bwe yalaga ku General Museveni bwewuunyisiza ddala kubanga abantu bakimanyi bulungi nnyo General Museveni si mwangu kwesimbako. Ajja kozesa okutiisatiisa kwonna amasasi gonna na buli kimu agajjeyo tiyagasa amugjeyo okusobola okutiisatiisa. Kati obuvumu munnange mu bigambo bya Mamdani olabira ddala nti ali mu kifaananyi Bobi Wine kyatambuliramu ekyaddala nti muvumu era ebigambo abisonseka butereevu eri General Museveni n'abiwulira ne bituuka ku ggumba. Teweerabira aba maintenance palace balina solar systems zonna gwe zibaali badde weetaaga, balina ebyamazzi byonna, balina ebyamasannyalaze, balina water pumps, balina water heaters, balina security lights, balina security cameras, byonna bikozesa solar. Kale munnange aba maintenance palace balina ne team y'abakugu esobola okuyambako okubinstallinga. Kakati munnange Mamdani nga bwe nkutegeezezza nti
obuvumu bw'alina buno ne Bobi Wine bw'alina, era eyo instrument enene nnyo naddala eri abantu ababeesinga ku intimidation abagala okutiisatiisa ba Museveni yo okutiisatiisa ekyo akikolera ddala yatugamba nti yaddayo mu ngeri yaki NRA abantu tebatidde. Bannayuganda mu kibuga Kampala nabo boogedde bingi ku ky'omwana weeko okuwangula. I really hope having people like Mamdani taking leadership in big cities like New York could change something among the young people in Uganda to actually come to the understanding that, being born in Uganda, you can actually make good things. Now is the time for us to step up and be part of the conversation, especially those that are going to shape the future of our country, Uganda. Nga bwe nkutegeezezza nti kino kituzaayo ku international scene nti Uganda ekomyewo ku platform ey'ensi yonna abantu kwe basomera amawulire nti ne bannayuganda nabo bennyini Mamdani bamulabanga omuzira era bamwenyumirizaamu, naye ate nga ebbala mwatambulira lyebbala ery'omuntu avuganya General Museveni. Era nga bwe nkutegeezezza nti General Museveni amawulire ga Mamdani gayinza obutamusanyusa yadde n'akamu, kubanga talinaawoko kyamufaanaganya oba kye bafaanaganya kyayinza kugamba nti ono tukwatagana. So nga ate ali mu ggwanga oba oliawo erinza okuba ne influence naddala mu kukyusa obuyinza wano e Uganda, newankubadde nga tetukyesugulirako kubanga lweya lwa munyendo olwekulabika, kubanga ne Kenya wano Obama bwatu bwe yali oba oliawo nti basuubira okuba nti agenda kubaako kyakola ekinene ennyo eky'amaanyi, naye aba n'ebintu oba oliawo ate ebimumalawo sayidi zeeri, kubanga ne Mamdani alina challenges ezize z'alina okufeesinga mu ggwanga lino erya America. Tofa birwadde Dr. Walinyo gwe wenna wanenamba njigaba ku Uganda Taraj, ate nga ne Hillside n'aba Timo Party Consultants bwe bali ku nsonga z'ebyapa, oyagala goba ku kyapa tukkiriza kubbibwa okukosa n'aba Mukisa Transport Services bwe bali nnyo osobola obbakubirako ennamba ntera okubeera nga njigaba awo. Naye Mamdani ono ye Muisiraamu asoose mu kifo kino era ye musajja alimu omusaayi omuyindi akisookeddemu, nga si ekyo kyokka ye muvubuka omuto asoose okulya obwa mmeeya mu New York ku myaka 34 okuva ku Hugh Grant eyakirimu ku myaka 30 mu 1889. Saagala tuve wano nga weerabidde nti ye munnayuganda asookedde ddala mu kifo kino, nanti tebifaanana abifuna omusezi tafaanana nnyama. Kituufu gwe munnayuganda ali awo alina endowooza nti Museveni tasobola kuwangulwa, Museveni taligenda kuva mu bweza, ne bw'ali baavuddemu Museveni zimu egenda kusigalawo. Mbabuulire teri kitasoboka, njagala okubuulira tebifaanana abirina muganda wange, tebifaanana abirina, naye nga bwe kutegeezezza nti ekifaananyi ono mwatambulira Mamdani kiyinza okuba nga mawulire ga ntiisa eri General Museveni, era sisuubira kuba nti ayinza n'okumwozaayoza. Tasobolerako ddala, kubanga azuukusizza ensi okutegeera Uganda nti gyeri mu kaseera kano ak'akazigizigi, ate oba oliawo ng'ensi ebadde eri tekenaapu n'entalo endala n'ebintu ebirala ebijja bibaawo. Kakati ono alinga ate ayongedde okukubako enfuufu nti Uganda yiino, Uganda nayo gyeri. Gwe akiwakanya bw'obanga katugeze oli wabweru wa Uganda, oyinza okwesanga abantu bamanyi nnyo oba oliawo Idi Amin okusinga ne Museveni. Museveni kati bamutegeddeko kintu kimu kyaluddeko nnyo, y'omu ku badikiteeta abaludde mu buyinza ate abalinyira eddembe ly'obuntu, kwegamba abagoberera history waabo abaali boogeddwako mu kulwawo mu buyinza. Kati awo ge mawulire gakoze. Naye kati omuntu yenna ali contrary ku Museveni byakola era nga ayagala enkyukakyuko oba okukomekereza obufuzi bwa General Museveni, kiba kitegeeza nti ate abeera
tayinza kuva ku mitwe gy'amawulire mu nsi yonna. Kati Mamdani adidde Uganda n'agireeta mu mawulire headlines, era ensi yonna mu kaseera kano tugenda mu kalulu, kitegeeza nti kati bagenda kwongera okutegeera ebifa e Uganda byonna, ebyokutulugunya abantu, ebyokwawulayawula mu bannayuganda, na byonna n'obuwagizi bw'obwene bwalina bwonna abantu bagenda kubulaba. Era singa ajja n'Omuseveni agezaako kubba akalulu, kiba kitegeeza ensi yonna egenda kuba emutunuulidde, ate nga ye ayagala tubeere mu kizikiza, intaneti agiggyeko n'ebirala, kugamba mbu tugenderaawo bwekityo bwe tukawolawola. Ensi egenda okuzukka bweti nga already ye bamaze dde okumulangirira. Kakati munnange Mamdani ayinza okuba nga si mawulire malungi ennyo eri Gen. Museveni. Tumwagaliza buwanguzi na mirembe na kutuukiriza bigendererwa, era bwe kiba kisoboka bagamba nti kamukamu gwe muganda. Nti n'obwo buwagizi tubwagala, buba bulina kinene nnyo kye bukola, naddala mu kugezaako okutegeeza embeera eri wano, kubanga Oluganda alumanyi. Simanyi oba manyi n'ennimi endala wano, naye Oluganda alwogera, era ku lulimi lw'oluwulira nga lukalu kwe luli ebyaddala. Kitegeeza nti ebigenda mu maaso wano Uganda, kagabe mawulire agali mu Luganda oba ku mutimbagano, abeera abigoberera butereevu era abeera abimanyi. Kale munnange, eyo yebadde emboozi yaffe mu kaseera kano. Tusisinkana ate mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Talagi nga bulijjo akuume.